Olwaleero nkuleetedde crisps cut eno oba vegetable chop eno. Crisps cut eno si ya masannyalaze, tugitunda $45 gyokka. Eri mukono teyeetaaga masannyalaze. Kati gwe wenna akola crisps bangi mubadde muzitubuuza nga muzinoonya, tugikuleetedde. Eba teyeetaaga masannyalaze, just mukono. Kitegeeza nti wonna wooli oba osobola okusala shapes ezo z'oyagala, oba mu vegetables oba mu bummonde n'okola crisps. Tukubire ku nnamba gy'olaba ku screen awo olwaleero ogifune ku $45 gyokka. Teyeetaaga masannyalaze, ya mukono. Kati gwe naasala crisps ne vegetables eza shape eya round nga bw'olaba crisps, machine eno ejja kukolera nnyo. So tukubire ku nnamba gy'olaba ku screen awo, machine eno ogifuna olwaleero ku $45 gyokka. Oba gwe ayagadde okututuukirira, tusange ku Arua Park e Kampala ku nnyumba kubwa.